Eno y'ebbaluwa gye nawandiise eyanzibya ebirowoozo mu kireeyo ng'obunyonyi bwokka bwokka bwe bwefuze wabweru oluvannyuma lw'okusisimuka nga nze nambunye ebiyengeyenge. Dunda omuyinza wa byonna ntaasa onsaasire, simanyi oba kye ndi mu kukola kye kituufu, naye kooli omuyinza wa byonna nnuŋŋamya ndi mwana bwana, nange nalabidde awo nga nsisimuka mpammanta awali kkalaamu. Nakulembeddwa ekirooto ekyabaddemu empologoma eya n'okukamala, ng'endabula kuba nabadde nnyimiridde mu sitenseni, oba yabadde nsiinyaako ebidduka tebinkwabula. Nalala mbadde kipayopayo ne nfunye akakokola, ntebe ntembalaamirize enzivuunuka olubirabira, wabula mba ntuuka mu kkoona nga ku kati akabalira, ne nzijirwa ekifaananyi ky'omuntu gwe mmanyi obulungi. Kyabadde kya mukadde wange gwe neegombanga okukamala, eyayogeranga n'akunkumula ennyenje, ate eryanga ntama nga tazibira kituufu. Natidde nnyo kuba teyabadde na kamwenyu, wabula mba nsemberera nga mbunye okutya ggwe, ne mpulira olwogolo gye njolekera bwe nti laba bwe nsisimuka ne nva mu kirooto. Ebyokwebaza eyazimba nti nziremu okwebaka, nakutta olukato ne mbiwummula ntyo, ne nfuna ekirowoozo ne mbaka ekkalaamu. Mukadde wange ono mmusabireyo essaala ngiteeke mu bbaluwa obwengula bugitwale. Ayi Dunda muwejja n'omugondeza olugendo luwe. Sheekh Muzaata batte watulekera ebibuuzo. Mpuunye nzekka nga bwe mbase ekkalaamu, wakati mu ttumbi nga bwe mbunye ebiyenge, nga neebuuza ebibuuzo bwe mbyanukula nti noddira wano biki by'osanga ku nsi kuno? Ye ng'oyinza okutusoya ebibuuzo. Ye ku nsi eno gye ndaba ewawamuka, neebuuzaamu oba kiki ky'olowooza? Byonna bibuuzo ebyammaze amamiima. Ayi Dunda nga bw'oli omuyinza, omuddu wo ono nkusaba nnyo omusaasire, muwejjana n'empeera omugabanyize, naffe akaseera bwe kalituuka otutwale tumusisinkane bw'oliba okisiimye, kuba tusubwa ebigambo bye binywevu. Nze Maseruka the Poet.